yamumanyi yabagamba wali batafunye misajja ng'alinga taata we tagenda kufumbirwa naye we yandeetera Jona nagenda okulaba nga ndaba bukarakita bwa dadi bwonna Jona bukarakita kyowalina ofaanana wa dadi Jona he's a good man he's a caring man Jona musajja mukozi kubanga ku myaka gya Jona ate nze mwami wange teyangulirako tickets zigenda ku proposal ffe tulina we twatandikira naye ate Gloria yalina level kwatandikidde omusajja yamugulira tickets za proposal n'amutwala yamugamba amutwala ne Jole abatwala for vacation naye Jole Gloria n'angamba mami eno neyinza okuba proposal akwata ayagala kuŋŋamba bano abaana beeyagadde era bwe nakimanya nti beeyagadde naye kankole kikanyingire nange mu bantu abeeyagala first of all you know like at the time when namuyita namutegeerako Jona Gloria nga amaze omugamba ono bakwagala nga tobaliiko n'agamba you know like it is a long story n'amaana ngamba nze ojja kwewuunya nnyo omuntu bw'ati nga yagenda okuntwala ne mubuuzaani agenda okumbuulira nga yeye ngenda okuwulira story omuntu yakola omukwano ku bantu bonna ngenda okulaba nga bambi abaagalira ddala balinga baganda be you know waliwo omuntu abayingiramu ne mubeera nga ayagalako omuntu omu naye abaana bonna abaagala ayagala Gloria ayagala Jole omwana wange musanyufu ate nange omwana wange waba musanyufu lyesanyu lyondabako I'm happy because my daughter is happy omwana omuwala asera n'ennyina naye ate ku luno yasize n'ennyina ne kitaawe fena tuli mu kintu so omukolo tetugenda gwogera direguliyo wano mu Buganda obuko akati ate nze no siina buko Jona wajja twehaginga ne twebuuzaako poza abalokole tebagala nedda ate kati mama wange we nafumbirwa mwami wange yali aziza ng'abeera eri mu kateni naye kati he's my son lwaki neekweka mu kateni nasaba Katonda kumpa mwana mulenzi ampadde omwana omulenzi sina kwekweka mu kateni Gloria yafunye omulenzi ali handsome nga dadi we wa Gloria alinga bane dadi wange mulungi ne mugana naawe funayo omuntu omulungi mukama waali bamulese kati naye mwadde omulenzi omulungi omulenzi omukozi Jona aina kampani ye ku myaka gy'emito one of waka wa Gloria bu videos si amukube bifaananyi zonga akube bifaananyi birungi naye ayagala nnyo omukwata videos because ayagala nnyo ebintu ebiri professional ku page tayagala bintu nga birabika bubi kati ebyo tabisindikira baana kujja bikola ye ayagala gya bimwekwatire sinakulayikira konna nadiginga omwana mulenzi oyo nga olabye we mbadde protecting omwana wange from the one netoloola omwana mulenzi ne mumanya each and everything nze okuteera omwana wange gwengulubye naye kuva buto nga ali mu limelight so Jona adeserving okufuna Gloria because taina buntuntu bw'owulira alinga bba wange talina buntuntu kati omuntu ayinza okuvayo n'agamba bankwanako buli muntu bamukwana bwe baba bakwanako kati sirikira ddala kubanga leero tebakututte bwe batulaze Gloria muleko omwana wange anyumirwa ekintu agamba nti Gloria nze namwagalako aveeyo okujjako bino ebyabafanize ne bekuba omuntu n'ebifaananyi you know ne bekuba ebifaananyi nabadde ne Gloria talina gwe yali ayagaddeko teri yali akwanye Gloria n'amutwala out Jona yekka ye yakwana Gloria n'amukkiriza n'amutwala out n'awangula omutima gwe nti ne wobadde oleeta benzi nga ziri ku magulu 10 nga ziri 2 nga Jona agenda muleetera benzi 2 oba 1 agenda n'emu so abadde balowooza nti nno mwate Gloria agenda okuteekamu ssente bannange temwogera bye mutamanyi omwana alina ssente njagala kubalamusaako mwenna ate era mbalamusizaako nnyo ddala mu linnya erisinga manya gonna erya mukama waffe Yesu Kristo abeera ddala omulamu. Njagala mbeeko okwebaza kunebaza eri mwenna abatambudde naffe yonna ku social media wano handles zaffe zonna za Just Gospel Media Uganda, Just Gospel Fellowship Center, WhatsApp channels wamwateera ne Just Gospel YouTube channel. Ndi musanyufu nnyo ku lwa mwenna. Nina nze ennaku
ina mukwano gwange omugwe mbadde njogerako naye ali awo mu ggwanga lya South Africa. Tubadde tulina ensonga zetwogerako ez'obulamu obwa bulijjo ne twogerako ne ku kanisa as well n'omubiri gwa Kristo at large. Kakati ne tuyingira ku bintu bino video gy'olabye eyo. Oyinza okwewuunya lwaki secular media platforms bloggers basinze nnyo okutambuza ekiboozi kino. TV z'abalokole ne radio tezikiwadde actually platform ne kusinga ddala secular. Kakati ekisooka mu byonna nga sinabagenda wala, mukyala Betty Nakibuuka Ssennyonjo, mukyala mukulu gwenyinza ogamba nti atuludde mu myaka, bwegiba myaka atuludde mu myaka, era tekijjaako nti oba walokoka nti kati toli Muganda era osigala oli Muganda. Ate kubeera Omuganda kubeera nti oli mulokole ate oli muweereza gwe tuyinza okugamba nti is an icon abalagwa bayinza okulabirako. Naye teri kintu kiswaza nga kutuuka mu myaka nga gino notandika okukola ebintu ate bitwandibadde tusuubira ate mubali ate nga gwino gwali mu bikola. Eno ffe mu Buganda era ng'omusajja nze Muganda bwento bwenjo kyogera kubanga nkulidde mu Buganda, Abaganda nkulidde mu ngalo zaabwe na musaayi gwabwe. Kiswaza era kyabulabe nnyo gw'omusajja ali eyo n'otunuulira mukyala wo n'ogamba nti bino byonna ebiri mu maama wange byonna mbiraba mu mukyala wange. Kale maama wange mukyala wange nga bwali ne maama wange bwali. Maama tetugenze mu bya mwoyo, tetunaba na kubikula Bayibuli, naye n'ogamba nti mukyala wange nga bwali, nga bwafaanana, ajjeyo maama wange ekifaananyi yenayina nga bwali. Eno bwe tugendako eri mu lulimi olugenda ewala kuba kuweebuuka mu kisenge obeera nga yeebaka ne maama wo. That's why tosobola kwebaka na mukyala oba tosobola kuwasa mukyala nga alina omuziro gwe gumu ne maama wo newankubadde mwalokoka nnyo muli bamwoyo nnyo mwebale. Tosobola kubeera nga omukyala gw'ogenda okuwasa yeddira omuziro gwe gumu n'ogwa maama wo, amannya ge gamu n'agage. Ebyo nga bizza ebbali ne buli wooyogera noga nti bba wange nga bw'olaba taata wange bwali ne bba wange bwali. Eno ffe oba otuswazizza ng'abasajja tusirika bwe tuni tugamba ne bwe kibanga bwe kiri tekiyisika mu kamwa. So kitegeeza nti nga bw'oyogedde nti weetoolodde omuvubuka, weetoolodde omwana, kitegeeza omwetoolodde n'omumalayo yenna n'ebyebuziba n'obimanya kuweebuka kwennyini ng'omukyalo omukulu. Waliwo stand eziri mu kukolebwa ensangi zino, stand eziri mu kukolebwa ennaku zino. Bw'otunuulira ebintu bino, omukyala ono kandi njogere ne mukyala Betty Nakibuuka message ojja gisanga. Ngenda kwogera ebigambo bino ekisooka nga sina kyenkweguyaako, ndina kusanga ne twekubya ekifaananyi. Sina kyenkweguyaako nti naakusanga ninjayaana. Nedda. I'm not that kind of a person. Naye
Stunt zino muziyitiriza nnyo. Muyitiriza nnyo zi stunt zino. Stunt zino singa kale muzikola ng'ekigendererwa kyabyo Kristo ya gulumizibwa ng'omuweereza. Sigamba nti opromotingira mu luyimba, sigamba nti opromotingira mu lunyiriri lwa Bayibuli, naye omaliriza oli mu business endorsements. Ekyobulabi nnyo. Okay, business zizze. Mwebale kukola business. Naye ng'omuweereza nti kibi nnyo nti omwana oyo omukozesezza mu mulembe guno omuzimbi nga product ereeta ssente. Naye kyewuunyisa nti oyinza okunoonya videos ez'omwana oyo ng'ali mu kkanisa oba ng'oli naye mu kkanisa ng'ali mu kuyimba mu kwaya oba alina abaana mu myaka gye bali mu kuyimba oba oli mu service nga gwe mukyalo omulokole omuweereza muli mu service oli mu kubuulira oba olina gy'ogenza okuweereza n'ogenda naye babakutte bu video muli mu kubuulira whatever naye ng'ali engaged mu church services kyonna kye kibeera kiri. Videos ezo oyinza ozibala ku ngalo nga teziweerako. Naye ate videos ezifaanaganako bwe ziti emabegako eri waliwo stunt yaliwo omwana oyo atera afulumya oluyimba kisitole ekyagwawo mbu ali lubuto. Kisitole ekyo ebiri emabega waabyo oli engaged era mu ebyo ebintu mu biboozi ebyo bisitole ebyo. At the end of the day omwana nagenda afulumya oluyimba. Olwana nnyo omwana ono abeere nga talekeddwa mabega w'amawulire. Olwana nnyo omwana oyo abeere nga akuumibwa mu mawulire. Kubanga olina kiyite pressure nti okirina munda mu gwe nti alina kukuumibwa mawulire atyo. Si mumbalanga omuweereza naye mumbalanga omuntu akola ssente, just kukola ssente. Kati n'afulumya ekiyimba mbundi lubuto, teri n'omu yamuwaayiriza mbu ali lubuto. Naye kubanga wali omwetaaga mukadde akabeere nga atrendinga, wali omuvubuka bali bamita fresh kid yajjaawo n'akapucalinga. Bw'avaayo okwogera ku fresh kid nawulira statements ze wakola naziwuliriza. So right now omwana ono ebifaananyi n'agaya ne bata ebifaananyi nga balina omulenzi oyo whatever happened. Omuwala n'ayagala ogezaako okudefendinga nti ebyo bifaananyi simanyi Instagram babiteekayo nga babischedulinze mu budde obulala ne bali so surprised ng'ebifaananyi biviiriddeyo mu budde butali butuufu. Singa bwe kityo bwe kyali, singa right now mukyali mu kudefendinga bifaananyi, but si gwe gwali omulamwa gwali nti mwabikola mu bigenderedde. Omulenzi oyo mu engagingise mu bintu ebyo n'omuwala mu engagingise mu bintu ebyo gw'osobole okutunda product. Osobola okutunda product. Kale ng'omuweereza layini gy'oyitiddemu mbi. Ng'omuweereza layini gy'oyitiddemu mbi. Okozesa omuwala nga bait n'ogula ne bannamawulire bajje ewaka baku interviewing. Oba oli mu kutrendinga oba oli mu kukopa trend yensi kiringa nga Levikson. Alina omukyala gwakozesa wabanga naye alina concert zagenda okukola naye alina ebintu bya creatinga.
ayina ebintu nebya creating okufollowinga trends z'ensi nga bwe zitambula, pattern y'ensi nga bw'etambula kibi nnyo kyabulabe ddala nga ffe eriife abaweereza nti omwana oyo w'omutadde mwana muto, akyali mwana muto, tannaba kutuuka kuteekate ku level eyo gy'olimu kumuteekako, kubanga social media yo weeri okujajinga bajja kukujajinga the end of the day, era bajja kukukuba. Kati bo video baziterese balinda, kati olina oyina kubeera ku pressure y'amaanyi nnyo okulabika nti nothing is happening. Tinebeera ng'ebadde stand, olina okumakinga sure nti ky'ocreatinze okimaliriza. Mu ngeri y'omu ebendala ogenda kuteeka obulamu bwa muwalawo ku nninga n'obulamu bw'omulenzi. Ate kati abalenzi sisobola kubeera nga ndi mulenzi nga ntegeera basajja bannange abali eyo, bavubuka bannange abali eyo, olina omuwala gwoyogereza ne maama we asudiya nnyo, maama we ayogera nnyo ebirungi ku muwala we, maama we akuwaana nnyo thani maama wo nga gwe omulenzi, kubanga tosobola kuwulira ku saidi ya mwana mulenzi nga maama we naye avaayo asuusuuta relationship y'abaana nga bwe kiri mu kwogerebwa, of which nze nkinako question mark. Maama w'omulenzi kiyinza obeera ekizibu, oba baganda b'omulenzi kiyinza obeera ekizibu bawulira ku social media oba mawulire, naye ono omuweereza ng'owulira yali mu kukikubira omulere, kati nganze omulenzi ategeera omusajja akuliridde oyo omukyala mba simulabamu kabuntu, kubanga kyonna ekigenda okubeerawo maama we agenda pikirira, obwo tebuba bufumbo. Maama ng'apikirira, maama ng'awaga, omanyi ekitegeeza nti maama asobola n'okujja bingi nti gwe tolina nnyo protective measure gy'otaddewo nga ggwe omaama eri omutabani nti muko nze ne mu kisenge ajja, nze neehaga nzimuwa, so kiba kitegeeza nti mujja kuba muli awo mu kisenge muli mu ddiiro temulina protective measures, olwedde omaze okukitulaga ki ekigenda okuddako, ogenda kuyingira buyingizi mu kisenge wabawo concern yonna mwana omulenzi gya rising ogenda kuba osupportinga muwalawo Eva, tugamba ogenda kubeerawo ng'olinganga nazi kuno ebintu ebifanaganako bintu byabeerangamu privacy. Mwana omuwala kale atuuse mu kiseera nti mutuuleeyo munda eyo, mutuuledde munda eyo, basenga babigize n'ebirala musiriikiriddeyo munda, ebintu bimaze okuggwa tulekanga bannange okwanjula kwa gundi kusembedde naye right now no. Kakati omukyalo ono nabagambye nti nakoze post nimbagamba nti akozesa Gloria nga as a bait okuyisawo yebyabeera yagala. Within the time ulira video gye yakoze. Gloria waliwo ka comment ke nalabye waliwo yagambye nange ndowooza nfumbirwe client wange noono boss yawasiza client we because endorsements zonna zemulaba eziri national and internationally ezo zonna simanya Coca-Cola zonna zembadde mulaba waliwo we batimba zi brands zonna ziva mu faamu ya Mr. Mbaleka gye bayita Beyond Creativity. Naye mwegendereze twafuna boss nga takuwa endorsement, funa boss nga wa Gloria akuwa ku endorsement, wamba tugende wano bannange temubeera ne toyi nga zijjudde ne musirika lino eddagala lisa toyi, slow but sure. I have many testimonies nga abantu bawa testimonies ku ddagala lino abasookera ddala okuliteeka mu toyi zaabwe zigenze zikka waliwo ezanguye ennyo waliwo ezigenze slow. Toyongeramu togeza n'otumya eddagala eddala nti banyongera eddala kati eri makkati akatereke ka necklace ani akakuwa ono byonna mbagambye byonna bino ebizanyibwa. Omwana ono alwanye nnyo, takuziza muweereza, takuziza muweereza naye akuziza ebait creating gigs ezigenda okumuwa endorsements mu bukadde bwe ng'omukyala aleme kulafubana nnyo naye ng'asobola okuyingiza akasente nga tagenda kulafubana ng'asobola okutuula ewaka n'asigaza ng'ayingiza ssente. Kati that's why kati ali mu kulanga ddagala lya toyi
aho wetutuuse business okulanga business kibi kirungi si kibi goyina omuntu ali eyo n'okunoonya strategy eranga business yo kakati ono omukyala naye akozesa bait yono omuwala ekintu nze kyeŋŋamba nti ndi against nakyo nti olina wotuka n'ozannya omuzannyo ate olina wotuka ne guyitawo bwekuba kuzannya muzannyo n'oyita ewaalikomye kati mu budde buno akazannyo okazannye bubi nti oyanguyiza nnyo okulanga ddagala lya tooyi erisa tooyi mu budde buno ng'ekiriwo kikyali kya muwala wo simanya goloza kipya okuwulira nti no muwala wayo n'omulenzi agenda omuwasa oba muwala we agenda kufumbirwa si kipya si mawulire si kipya nti kipya ne muveni mutugamba nti muwala wange embeerera si kipya ne muveni mutugamba nti bakwata tiketi ne babatwala okusimanya okulambulawa si kipya tewali kipya kigenda kuwulikikibwa mu matu g'abantu kubanga byonna abantu babirabye naye ekiriwo nti nga gwe omukyala omuweereza omukulu atuludde mu myaka until now nga okyakuleetinga stunts bwezityo attention bwetyo nga tewaliiwo Yesu wayitiddewo nga tewaliiwo wadde erinnya lya mukama waffe Yesu weriyitira wadde okulyanga olunyiriri lwa Bayibuli kale at least lwandibadde oluyimba naye wadde oluyimba nti luyiseewo kale abikoze bina netutegedde abadde agala kulanga kayimba ka Yesu kayiseewo buli mwaka tegedde akayimba ka Yesu mukama yebazibwe tujja kuba mu ngalo naye kuva luli omuwala oyo omukozesezza mu bintu bingi Limelight wali mebegakawo kiprogramu kyemwamuzimbira kyali kimosse alina bakazi bakulu badiringa nabo emotions ze mentality ye tekso coordinatinga nabo ne kubanga mwagala endorsements byali bimusse Katonda yazza bibye ebyo bi program ne bigaana okuyitamu nemusindika ekibozi mbundiru butombo ali lubuto yalujjemu novaayo n'oyogera kati ebintu nga bino gwe right now bigenda kukolera naye ate omwana ono mu myaka egigenda okujja mu maaso awo biyinza ate obutamukolera balokole tuleme kukoppa nnyo nsi nga bwekola bintu byayo tunulira abaweereza bana abali mu myaka gyo ligimu yo eyabaweereza abali mu layini yo bali ludda olwaliro kiki kye bakola olwaleero mumuluza tebalina abaana bawala olulunyi lwa Bayibuli elunyumira luli mu Yokaana 17:14 lugamba nti mbawadde ekigambo kyo era ensi yabakyawa kubanga si bansi nga nze bwe siri wansi n'agamba nti sisaba ggwe kubajja mu nsi naye obakuumenga mu bubi kati si bansi Yokaana 17:14 mbawadde ekigambo kyo era ensi yabakyawa kubanga si bansi nga nze bwe siri wansi bwe tuba twogera ensi tukitwalira mu perspective ya mirundi ebiri omwoyo ogufugira mu nsi that is the spirit of the world eyogerwako mu Bakolinso ekisooka 2:12 Babuli ngegamba nti tetwaweebwa mwoyo gwa nsi the spirit of the world eyo tetwaweebwa mwoyo gwa nsi Bakolinso ekisooka 2:12 tetwaweebwa mwoyo gwa nsi kati omwoyo guno ogw'ensi gukola gutya gwo gulekerera gukupushinga o following pattern yensi nga bwetambula that's why ntosobola okusanga abaweereza abayimba gospel nga creating stunts creating obuntuntu following pattern yensi nga bwetambula basobola okupromoting ennyimba basobola okubeerawo ng'abantu kakati kyekino ono omukyala kyali mu kukola
bino era bafulumya ebifaananyi bwe bati bwe papa ne mmanya nina munange omugwe nkola naye muna Uganda nanga muzeeyi kano wakalabi nti kaliwa namugamba nakalabi ne mbagamba yena kyagala okumaliriza ene kyagala okukola naye tekigenda kuleetera omuwala obuzibu kigenda teeka omuwala ku bunkenke bw'ogattagatta emboozi zonna omukyalo no zaali mu kunyuma ever since tebigatta ebigambo tebigatta bw'ogatta dots zaabyo tebikola makulu biweebuula tebiriimu nsa tebiriimu values biweebuula omusajja bwe mba nga nze musajja nga nze agenda okukwasa omukyalo ng'oyo nempulira maama nazaala ng'ali ku mikutu yeeweebuula atunudde mu kamera bw'ati yenna ali mu kubwatuka seka ndabira ddala family gye ngenda mba ndabira ddala nga ntomedde kuba kutomera kwennyini tolina budde bwe wali otudde n'ogamba nti bannange mulabe vidiyo eno tutulina dota wange ali mu kuyimba ali mu kuweereza mu kyaki ennyimba zonna zayimba zaleeta tezikwatagana na kintu kikyalimu bye balinga ng'era bawalaba oli juli muteesaasira bw'otunulira olwaleero Ezekieri muteesaasira obuusabuusa n'ogamba nti mu myaka etaano egigenda okujja maaso anaaba akyali mu figurative y'omusajja oba kubanga buli lukyo olaba akyuka enviiri emimwa engeri yekwemoolamoola kwesigasiga ebintuntu entambula olabiddira ng'omuntu mulala nnyo kubanga abaana bano mubalina ekintu kye mubakulizaamu temubakuza nga baweereza wabula mukuza ba celebrities kati goli awo osanyuka nnyo bw'ogenda eri muwala gwe boogerako kano kaseera kagenda kuggwawo naye at the end of the day omwana n'ogenda kumuleka muki kubanga gwofollowinga pattern y'ensinga bwetambula ensinga bwekola owulira naye kyoyagala owulira ddala nga nawe oyagala muwala oyina ekintu kyoyagala abaweereza abalala abaweereza banno saagala kubayingiza mu bintu bino naye amanya gaabwe nga manyi ne baana baabwe abawala we bali olwaleero sigamba nti gwe wekka alina omwana omuwala ali in that kind of life n'abalala baabwe gye bali naye bw'otunuulira abaala baabwe enkuza n'entambula y'obulamu bwabwe endala nnyo olaba nga balina ekintu kirala nnyo kye bali mu kubazimbamu bazimba abaweereza naye kakati gw'ozimba celebrity bw'owulira ng'asiriseemu takyali mu light gwe kyoyita okumutwalira mu limelight ng'okureatinga y'akantu akalala akamupushinga ng'olangayo ka bizinesi awo ng'omala ng'osirika kati oli mu kulanga ddagala lya ttooyi omukazi omukulu atuludde ku this level bino byonna ebiriwo n'otuula mu kamera bwoti na bannange mbadde mbayetedde akakebe kano kalimu eddagala lya ttooyi wemala netuula nejjula negira bwe batejjudde otekawo ennamba y'essimu wali eri onaatera kulanga emumbwa eno badde tuli balokole naye emumbwa eno saa zino oli mu kulanga ddagala lya ttooyi onaatera kati kulanga ddagala ligema njoka omuweereza tunula ku platform zonna right now platform z'omwana ezo wandibadde at least tuweeyo videos nga 4 ng'ali mu church gy'obuŋŋaanira ng'ali muko mu church ng'omuweereza naawe ng'omuweereza zituwe so ebintu bino binaawe bikoseza ate bina omulembe gw'abaana gwe byonoona oli akulaga manjagala nange mbeere nga Gloria nange mbere naye Gloria abankumire mukama nze njogedde bwentyo oba bikunyiziza gw'omanyi oba owulira nga biseewo byali bikunyiziza ng'owulira biseewo kwate kuba ogende okole kyokola naye ebintu bino eno byabwenyufu bino tebirina kye bigattako biyinza gattako niwe oba oyagala otya buno buwemu buswavu bugendedde ddala waggulu kamala kitabankumira ng'omukyalo omuweereza at least isaawo akalango ka conference emu somewhere at least isaawo akayimba k'omuntu somewhere at least baka ekigambo kyogere kizaamu amaanyi ekkanisa oba ekigatta ku mubiri gwa Kristo naye pe omaliriza bino ebiriwo standi zonna eziriwo omaliriza oli mu kulanga ddagala lya ttooyi nagamba omwana ne mugamba alina kyayisaawo
beewunyiza ng'oli mu kulanga ddagala lya ttooyi